tuli ku Fake Media nkwaniriza gwe naatugoberera mu nsi ez'enjawulo onawo osinzire okutulaba nkwebaza webale nnyo webalire ddala kuba nkimanyi oteekamu ka data ate oteekamu obudde okulaba nti programs zino oziraba naddala nga twakaziteekayo nammwe abaziraba oluvannyuma ng'oba oli awo wetugiteereddeyo obadde n'ebikwasaganya okwasaganya kino okwasaganya kiri naye ate n'omala n'ogenda n'ogiraba nkweyanza nnyo weebalire ddala. Kaakati nno olwaleero nkyusizzaamuko obuufu naye mbutunuza mu sayidi y'enzikiriza. Tugenda kwogera ku nsonga za ddiini, tugenda kwogera ku nsonga za myoyo. Kale nno sembera naawe atalina ddiini tomanya ekigambo kino kijja kutuukako era programu wenaggwera osanga onooba okkiriza ate n'okyusa n'ova gy'oli ate n'odda sayidi eno gye tuli. Nze Fiiki gwendi naye ye Musumba Ntale Kisakye gwe ŋŋenda okusaba akubuuzeeko akweyanjulire n'oluvannyuma twogeremuko ku bitinitini naddala society yaffe nga bwetambula mu nsonga y'ebyenzikiriza. Akadde kano Musumba nsanyusa okusinkana, nsaba ombuulize kuba kulaba obeyanjulire. Amanya gange ndezera nga bwe batugambye mpitibwa Musumba Ntale Kisakye nga mperereza mu buweereza obwa Victory Church naye esangibwa e Masaka ekifo wetuyita ekitovu oba wamanyiddwa nga kitovu. Victory Church emanyikiddwa mu ggwanga nga enzikiriza nga church eri wansi w'enzikiriza ey'obulokoze yaffe tuli balokole ba born again abakkiriza Mukama waffe Yesu okubeera omulokozi waffe. Ndi musumba w'ekifo ekyo naye nga ndi wansi w'omusumba Harriet tumwebaze tuweerereza wamu so sibyo. Yes. Kale Musumba, ensonga zino ez'okusumba ekkanisa wazitandika ddi? Ensonga z'okusumba ekkanisa tuyinza obutakiyita kusumba kanisa kyokka kuba ekkanisa mu Bayibuli nga zimu. Ffe tusumba abantu abakuŋŋaanira mu kkanisa oba kye twandiyise ekizimbe naye ate bwe tugenda mu byawandiikibwa ekkanisa yeffe. Naawe Fiiki oli kkanisa wali tonakkiriza Mukama waffe Yesu oba onaatera omukkiriza mmanyi n'abatuwuliriza ekkanisa kitegeeza oba kale ekkuŋŋaaniro twandiyise ekkuŋŋaaniro. Saakera ku makya kufuna nnyo kirowoozo kubanga nze nali musajja mukatuliki naye ekimu ku byampaliriza okulokoka ndowooza biringa bisatu. Ekisooka twabeeranga mu nzikiriza yaffe eyo munansonyiwa ab'enzikiriza endala naye nga sivoola munkwate bulungi naye nga bajja ku kyalo nga boogera ku mawulire amalungi aga Mukama waffe Yesu ne batubuuliranga mu byalo byaffe eyo. Nze nzaalibwa Kyasenye eyo lwayitayo Lwengo ne batubuulira amawulire amalungi akwata ku Mukama waffe Yesu naye nga Bayibuli egamba ekyasinga nze okunyumira ennyo mu byawandiikibwa ebyo Bayibuli egamba nti mujje gye ndi mwenna abakooye n'abazitoowerera nange n'abawummuzanga. Amazima gani twali tukooye Fiiki fe twagenda okulokoka nga tukoze eki nga tukooye ebintu bingi. Mukooye eki nga mukooye enzikiriza ze mwalimu anti kati twali nga mu nzikiriza ezo naye nga ate bannyaffe tuba tuva ku ekereziya kwanza kitange musajja mukatuliki nakati twavanga ku ekereziya ate ne tuyitirako nga olunsi ovudde ku kereziya wagenze ebiseera ebyo balingayo endwadde ze bayitanga measles. Measles zabanga ndwadde z'abaana bato naye nga measles akuba abantu ne bagiragira naye nga mama bwe tuba tuva ku ekereziya olunaku lumu nayinva ku ekereziya ne mama ne baganda bange mama n'ayitira ku ttale n'anoga entanga ne tugireeta ne tugisiba mama n'agiteeka mu kyayi n'agisiba
mu mulyango waggulu naga entanga eno amakulu gayo etangira endwadde ezandize nga mizo zina biki naye nga ate ffe tumanyi ono omulokole yali abulira enjiri nga atukakasa nti Katonda asobola okuwonya buli ndwadde yonna singa oba omukkiriza. So mama byanonyanga entanga ezo ne tuzikozesa ne tukola biki n'eddagala endala byonna lwasalanga emisale mu mibiri ne byonna tebyatuyamba. Ne bwe twamala okulokoka ne tukiza Mukama waffe Yesu ono gwe twogerako olw'obudde mpiseeyo katono mwatufiika endwadde zaatuwonako. Tujja mu kyaki ne tusinza ne tusaba birabika ng'ebyabalalu naye Katonda nannyini ggulu n'ensi njagala obbakakasa abatuwuliza n'abatulaba nti Katonda nannyini ggulu n'ensi awonya. Era kiri ekyandika omusajja kyeyasoma yali abulira enjiri ng'agamba nti mujje gye ndi abakoya abazitowereddwa. Nze olwo ngenda okugenda eri Yesu okulokoka nali maze okuva mu bazadde bange nga ngenzeeyo gye nali mpakasiza n'ebintu nga binkyankalanako buli kanaku biri mujigira nendokoka ne bwe nalokoka satandika kuba musumba nali muweereza nga abalala mu kyaki mu kwaya tuli bayimbi tuli batendereza netujja nga tukula mpola mu mwoyo ne bazadde bafaawo omwoyo nga bajja batutendeka tufuna ebyokulabirako bingi mu makanisa mwe tuze tutambulira mwe tuze tukulira. So ekyobusumba kya jjojjuzi si myaka mingi fiiki akya jjojjuzi myaka giri ebiri nga Mukama waffe Yesu annonze okubeera omuweereza we ku sayidi eyo. Ogambye nti abalokole mwe ba born agains ekyo kinnyonnyola otya atulaba wano muba mwakazaalibwa kuba tulaba nti muli bantu bakulu ogamba nti wali mu Katoliki lwaki mweyita ba born agains? Webale nnyo webale ddala kaakati ekigambo ekyo nja kinnyonnyola bwe nti Bayibuli egamba nti akubasaze na Bayibuli onguddeko kiyifuyifu naye olwo tujja kujja ne Bayibuli tugabane ebyawandiikibwa naye Bayibuli egamba mu bufunze nti bwe tulokoka tufuuka ekitonde ekijja ebyedda byonna nga biweddewo ne tudda bujja ne tufuuka ne tudda bujja. Kitegeeza nti omuntu bw'olokoka oba n'ebintu by'ozotambuliramu nga si byabo oba tonnalokoka oba muntu mubi nnyo nnyo mu maaso ga Katonda nga kikwetaagisa kumala kulokoka. Toba mubi naye ffe twogera ku byawandiikibwa naddala mu ndagaano empya nti Bayibuli egamba nti kino kye kirungi era kye kikkirizibwa eri omutonzi waffe Katonda abantu bonna okutegeera ddala amazima g'eki amazima ye mwana wa Katonda yazaalibwa omu bw'ati eyatufiira ku musalaba gye tuyita Gologoosa ffe abalokole nammwe era kye mumanyi nti wadde abantu bonna baafa Nabbi Muhammad yafa n'abalala baafa ba Peetero ba Yokaana baani naye tewali yasobola kuwangula magombe kuva mu magombe naye Mukama waffe Yesu yekka omwana wa Katonda ye yekka gwe tulaba mu byawandiikibwa byonna mu byafaayo eyava mu ntaana n'azuukira n'atusuubiza nti buli amukkiriza ne bw'aliba afudde aliba mulamu. So ffe bwe tumala okulokoka tuzibwa bujja ne tutandika endagaano empya ne Katonda n'atusonyiwa biri byonna ebikadde ebyaliwo. Kiraabu wazikubanga wakwatanga abantu obubadiya wabba wayagalanga baka abasajja n'emize egifaanana bwe gityo. Tumala okulokoka nitukiza Mukama waffe Yesu ebyo byonna byonna abatulaba bitugibwako ne tutandika tutambulira mu bulamu butuyise born again oba okuzaalibwa obujja. So mu kuzaalibwa obujja otumala okuzaalibwa ne tumusomesa n'ategeera bino ebyenzikiriza ey'obulokozi oba okulokoka abatizibwa. Obatizibwa mu bulokole n'obatizibwa mu mazzi amangi nga Bayibuli nti omuntu amazzi amangi baptism okubazibwa mu mazzi amaki amangi. So bwe tulifuna obudde fiiki nenfuna chance nja kulida ne Bayibuli abatuuliza bano n'abatulaba bategeere obulokole bwavaawa obulokole nzikiriza ngera abalala nga naffe ngera n'abalala bwe bali
bannaffe ng'abasiraamu, bannaffe abakatuliki, bannaffe aba Seventh Day n'abalala. Naye ekyenjawulo ku kulokoka nti bw'olokoka oba odda bujja ebyedda nga biweddewo, kubanga Bayibuli egamba nti Katonda bwe yatonda eggulu n'ensi n'atonda omuntu mu bimanyi byonna abooluganda mwenna abatulaba, n'atonda Adamu ne Eva n'abawa ne babako endagaano ze baakola wakati waabwe ne Katonda waabwe bajjajjaffe naye ne bazimenya. So bwe bazimenya ensi nejjanga etambulira mu mbeera y'okubanga abantu bajeemu, buli muntu akola bibye. Era tukijja kwewuunyisa ffiika okusanga nga waliwo omuntu n'akeera ku makya ntandika wali eddiini eyo, naga nti kati nze nange eyo eddiini yange. Naye ng'eddiini eyo bwe tuva ku nsi kuno kwe tuli tukkiriza tumanyi, mwenna mumanyi tulina gye tulaga. Omusiraamu akimanyi akolerera jjana, n'omukatoliki akimanyi akolerera ggulu, naye nga tewali alituuka eri Katonda nga tayise mu mwana we Yesu Kristo. So ensonga lwaki twalokoka na guno gwakasebo. Yes. Enzikiriza nnyingi weeziri katwogere ku Uganda olwaleero, kubanga n'abatulaba wano abasinga bali Uganda wadde tulina n'abali mu nsi z'ebweru abatulaba. Nti mu Uganda olwaleero obusiraamu weebuli, obulokole weebuli, obukatuliki weebuli, mpulira aba Seventh Day, aba Orthodox gye bali, n'enzikiriza endala, n'enzikiriza yaffe eyo kinnansi nayo weeri ya African Traditional Religion. Naye bagamba nti enzikiriza eno ey'obulokole Musumba nti evumirira nnyo enzikiriza endala, mbona ddala obukatuliki lwaki? Bagamba, naye nze sigamba. Nze sivumirira nzikiriza yonna era nziwa ekitiibwa. Ekimu ku byempa ekitiibwa yenzikiriza ku buli muntu mutendera gwakkiririzaamu, kubanga enzikiriza eno obanga olina enzikiriza gy'okkiririzaamu naddala nga okkiriza Katonda ng'ogyeko bannaffe abasamize abo bo sibakkiririzaamu, eyo enzikiriza kantunule ne mu kamera eyo ngivumirira, kubanga ekyo tikiriiyo. Omufu tasobola kera ku makya n'akuwa obulamu. Toyinza kera ku makya n'osenza omufu n'akuwa obulamu, oba n'osaba omufu oba n'osaba lubaale. Naye omuntu yenna nga bannaffe ab'enzikiriza y'Abakatuliki, ab'enzikiriza y'aba Seventh Day, ab'enzikiriza y'Ekiyisiraamu, ab'enzikiriza zonna Abaorthodox nga bw'ogambye, bonna abo bakkiriza Katonda. Bonna abo bakkiriza Katonda omulamu. Era kyekimu ku bintu byenjagala okugamba abatuliza n'abatulaba nti enzikiriza ffe zaatukuuma nnyo. Nze nebaza kitange ne maama baakera ku makya ne banzalira mu nzikiriza yange yaffe ey'Obukatuliki gye twalimu. Bikyukamu katono nnyo nga bwe nkugambye mu ndagaano empya, naye nga enzikiriza omuntu yenna kasita aba nga akkiriza Katonda, ffe nga ffe aba Victory Church oba ffe abalokole, si kirungi kuvumirira nzikiriza muno, kubanga enzikiriza eyo fiiki yateekateeka omuntu n'aba nga alina empisa, n'aba nga alina kyakkiriza. Kati bw'obanga nkedde ku makya Musumba ndala nejja nenkubuulira enjiri, ne bamba nkusanze ku street, ne mba nkusanze wano fiiki nga bw'oli, enzikiriza eno nze nange mu church tommenya. Ffe naffe mu church balokole bannange bakimanyi n'abasumba bannange nti omuntu abadde mu ddiini bw'amala n'akyuka n'adda n'alokoka tamenya, kubanga aba alina mu kiri ekyagala Katonda. So abavumirira enzikiriza z'abannaabwe sikimanyiiko, naye nga nze nange ekyo nkivumirira. So kirungi omuntu n'omagazisa okulokoka, kuba Yesu Bayibuli egamba nti Mukama waffe Yesu yagamba abayigirizwa be n'abagamba nti nze sajja kudibya amateeka ag'Abafalisaayo n'abawandiisi, naye najja gatuukiriza. Amateeka gaaliwo ng'omukyala bw'ayenda bamukuba amayinja n'afa. Yesu naga nti kitagisa muntu kumalamu kuba amayinja n'afa, kyatagisamu obuulira kkubo lituufu lyalina kukola ki? Kutwambuliramu. So omuntu omusanga ali mu ddiini ye nga naye yakula kyamanyi nti oteekawo omusalaba n'ofukamira n'ogusinza, kasita nga akkiriza ogwo era agenda akkiriza nti Katonda agenda mumukolera. So ekyo kimukuuma nga muntu mulamu, nga muntu alinamu ensigo y'obwa Katonda. Yes. Musumba mukola crusades, mukola bazita night prayers.
overnight sezo naye ate era ne tubalaba nga mugenda ne ku makubo ag'enjawulo nga mubuulira enjiri muli ku street gundi mu bitundu eby'enjawulo. Kigendererwa ki ekya bino byonna abasinga nti naddala bwe muba mugenda okubuulira enjiri ku makubo okwo nti mumalako abantu eddembe, kale kiri ekya crusade kisobola okutegeerekeka nti mutegese oli n'amanya nti ku lunaku gundi waliyo crusade egindi era mu kifo bwe kiti. Ekigendererwa kiki mu bino byonna? Era Fiki neyanza nnyo ekibuuzo ky'ombuuliza era akantwala omukisa guno kikuddamu okimanye ne bannaffe abatulaba bakimanye. Obigasse bibiri, ogasse overnight n'ogatta n'enjiri y'okukuba. Bayibuli ffe tugamba era nze Musumba Ndala omulimu ogumusasuza mu bwakabaka buno obw'omu ggulu ne kuno ku nsi. Era Bayibuli etusuubiza, Bayibuli egamba nti abayigiriza Mukama waffe Yesu Kristo baali batambula naye. Nene muvaamu omusajja omu n'amubuuza n'amugamba ati ne Mukama waffe watusanga n'otusuubiza nti mungoberere mugenda tandika kufuka bavubi b'abantu, abamu yabajja ku nnyanja, abalala bajja mu bitundu ebyenjawulo, abamu baali basajja bagagga, abamu baali badokita nga Matayo n'abalala, Baluka baali basajja baasoma. Ne batambula naye emyaka ne giwera ne bamubuuza ffe tulifuniramu wa? Manyi bwe yabagamba? Yabagamba nti muno mu nsi 10 ne mu ggulu 10. Naye omulimu gwe yatulekera nga ava ku nsi kuno Mukama waffe Yesu era omukulu gwe tukola olwaleero yagamba mugende mu nsi zonna mubuulire enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda nga mufuula abantu bonna okubeera abayigirizwa. Era oyo akkiriza n'abatizibwa alirokoka. Naye nga Bayibuli etugamba nti omuntu akkiriza na mutima gwe n'ayatula n'akamwa ke okulokoka. Ontegedde mu Kifiiki ne bannaffe abatulaba, omuntu akkiriza na mutima gwe n'ayatula n'akamwa ke okulokoka. So tebajja kulokoka nga tuli mu makanisa gaffe mukama mwe tutudde. Tulina otutamanya tubasanga ku mirimu gye babeera ne tubabuulira ekigambo kya Katonda. Kino kyoyogedde kye njagala okukkatiriza nga tumaliriza nti mbate mbamazeeko ddembe era kye njagala okuddamu. Neebuuza nnyo ffe Abafirika entegeera yaffe ennungi oba embi, naye kibulamu bw'ogamba nti omuntu akubuulira enjiri agamba nti toddamu kunywa mwenge, nga nze abuulira enjiri mbulira bbaawo akwata emitwalo gye 10 nayingira ebbaala, sente zandiweredde abaana azimalira mu bbaala, nezija ne mbulira enjiri ne mmala nenzija nenkyanga mukazi wo ng'ayambadde kasikaati akampi, ne mugamba munnaye nno tekyandibadde kirungi kwambala sikaati nnyimpi, bw'olokoka ffe no bikyukamu. Ne tubuulira abantu amawulire ge twandiisa amalungi, oli n'agamba nti tubamalako emirembe. Naye nga teffe gye tutambulira ne gye tubeera ffe tuli basajja abatambula mu tawuni ezinjawulo ne mu byalo ebyenjawulo ne mu mbeera zonna society yaffe Uganda nga bw'ogimanyi, n'osanga omuntu nga ataddeko ebidongo naye nga n'ennyimba ze bayimba omwana wo Fiki bw'aziwulira oba bw'alaba bye bayimba kyakulabirako kibi. Kizibu osanga omulokole nga ali ku kkubo ng'abuulira njiri ng'ayambadde akakete. Kizibu osanga omulokole nga ali ku kkubo abuulira njiri nga wangerigeri. So simanyi bagambidde Musumba nti nabali eyo enjiri gye mubuulira ejja bannaffe abali mu bizinensi bali nti muba mubajja mu mirimu nti kati ow'ebbaala oba ogenda okumujja mu mulimu olwo anti oli mu kubuulira abantu baleme kugenda mu bbaala ye kunywa mwenge, atunda obugoye obukete naye omujja mu mulimu olwo. Kakati mwami Fiki ne bannaffe batuwuliriza nsanyuse nnyo munansonyiwa naye bino ebintu bizibu. Fiki okimanyi bulungi osanga omuntu nga ffe twakulira mu kibuga kibayita Nnyendo mwe tuvubukire mwe tukulidde. Waliwo enjogera egamba nti oyo fala yojuliddeko, naye omuyayi omusanga nga ali ku mayirungi alya ng'anywanyudde n'enjaga emukubye, naye gwe ayambadde obulungi ng'era olabika bulungi nga tolina nekyolya ate akuyita fala. Bw'osanga omuvubuka ng'asibye empale nga balansi zikoma eno, gwe ayambadde obulungi ate gwe ayita fala. So kati ebintu by'abantu bizibu, naye nga ebbaala tesobola kugwa, naye ate bwe ziba zigudde nze nakyo kimpa essanyu kuba nawe Fiki okimanyi bulungi muganda wanywa omwenge naawe atanywa mwenge mulina enjawulo.
wali kirungi kiri mu mwenge tuli kirungi kirimu bayibuli ega kumagana gamba nti omwenge gwina amanya asatu ate gonna manene erinnya erisooka baguyita omwenge kikemo ate mukudaaze ate muleekanyi bayibuli ega nti na buli akyama olwekyo ekintu talina magezi kuba bakuyita amanya gaagwo nti mukudaaze bw'oyingira ebbala ng'olina emitalo gyo8 bw'onywako 2 nebanika ne bakwetola abakazi ne bakwetola ne bakuyita ddadi ne bakuyita ani ebigambo ebisuutasuuta nolaba ng'omunana gutajja kugwa ogenda ofuluma mu gundi bagita batya bbaala ng'ate embo ogiyita ŋŋwa ogenda okudda ewaka nga weetagana kumala kukwata bukwasi ate bakunaaze oluusi n'engoye oziyiseemu ozikozemu emirimu eminene n'emiki so nze nandirowoozezza abannaffe abatuwuliriza nti omwenge abakyagunywa mugunywa akasemba kubanga Mukama waffe Yesu ayagala mulokoke okutuuka okutegeera ddala amazima muve ku mwenge. So titubamalako mirembe naye ebigambo bye tubagamba biyamba abaana bammwe. Omwana okudda ku TV n'alaba ebigambo ebyesitaza atala mu musumba ntale wakiringa abuulira enjiri wakiri asanga omubulizi w'enjiri ku kkubo era fike tusanga omubulizi w'enjiri ku kkubo tamuwayo ssente mulimu gwakola munene nnyo lwakuba gavumenti era ntwala omukisa guno okugamba okutegeeza baganda baffe abatulaba ne gavumenti ya Uganda nti abalokole bandibadde bateekebwa ku mwanjo ngafunireyo ministry ng'abantu abaterezezza ensi kuba kati bwekera ku machanze speak nembulira omuyaye ku street mu Nyanda badde akwata akatayibu akakuba abantu nadde eri Yesu n'alokoka n'afuka muntu wabuvunaanyizibwa nabanga takyagenda mu mwala mbasita government ekisooka tuba tusevinze ssente ezoononebwa mu kooti okukozesa abantu babezi b'emisango tuba tusevinze ssente abantu ze bakozesa mu makomera n'abantu endwadde ze bafunira mu bintu ng'ebyo so government yantufuddeyo ne ssente nze nkubuulira fundinga batuwa sente tuzimba makanisa musumba aina chachi atandise chachi nga musingi ali musumba mulamu nga musingi gwatandise gwe chachi gwa kigambo kya Katonda government eveyo yatujikubira omulanga batufundinge babeko kye batukole kubanga febolaba twita mu bintu bingi noteka mu sente onule giri emyoyo giri eri abantu abamu bagenda bagamba ne kino kankitereze nti obulokole business banete banko business wabanga abantu bawaayo wabaga nti business fiki nawe lokoko jola business ewetambula abantu bawe nesene ze bawaayira ne banga bawaddeyo era nebezikola mbiraba nti kiri kifo waliwo ttale kati waliwo kizimbe waliwo abantu abali basike empale kati bafuka abantu bavunanyizwa kyakitandisa amasomero ag'enjawulo amakanisa galina amasomero ag'enjawulo abalokole tuli bantu kati bantu babuvunanyizibwa biribe twakola abantu bebakolanga ne balokanga bekweka mmanju kati ffe tukyekweka kubanga Mukama waffe Yesu omulimu gwe tukola agusiima so nze ndaba fiki wandirokose Musumba lwaki enzikiriza yaffe n'ey'obulokole ba born agains tusoosowaza nnyo Yesu okusinga ne Katonda anti fe Katonda mundagana empya Bible egamba nti tewali ayituuka eri Katonda katise mu mwana we Yesu yambasada waffe ffe eno ku nsi fabayo natuva mu kisa Mukama waffe Yesu yatuyira omusaayi ku musalaba ffe tusosowaza Katonda ne Yesu ekyo simanyi bw'okivunudde neze mmanyi nti bona tubasosowaza kuba tusosowaza kitaffe omwana n'omwoyo mutukuvu tutambulira mu busatu tutambulira mu kitaffe Katonda waffe yatonda kitaffe ali mu ggulu era ffe tusobesa atugamba kitaffe ali mu ggulu erinnya lye litukuzibwe obwakabaka bwo bujje byagala bikolewe mu singa bikolewa mu ggulu otuwe emmere yaffe yaki tusonyiwe okwonna kwaffe oyo kitaffe gwe tugamba katukkiriza mu kitaffe Katonda netukkiriza mu mwana we Yesu Kristo netukkiriza ne mu mwoyo mutukuvu omwoyo mutukuvu akola biki byemba nnyolako fiki ndoza akawungezi kala abantu babitegeere omwoyo esala Musumba efaanagana n'ey'Abakatuliki esala eyo nga bwe naggambye mu kutandika wali nti enzikiriza y'Abakatuliki yatuteekateeka okubanga leero tuli bantu bemwenyumi boyinza oga nti nange fiki tuddeko wano ne Musumba Ntale nze singa sali mu Katuliki mu kusooka nga kitange ne mmange tebannambika mu nzikiriza eyo nze nkakasa tiwaninda bye n'abatuliza tibandikoze eki
tebanidde kuba ffe twakula nga sife bantu abali ku platform yensi oba yeggwanga twali eyo mu byalo by'omunda yewasemba ne stage ya boda nakati baffe ndoza stage ya boda yakatandika boda ndoza nga mmeka Katonda agiza tujeyo bujji naye tumwebaza kubanga eddiini y'obukatuliki nze sijeevuma naye ekibulamu kiri kimu oba bibiri nti okulokoka okiza Yesu Kristo nolokoka ne tuva mu mbatiza yaffe eri ya oba eyo mba ngenze wala ne tuva mu mbatiza yaffe eri okutonyeza amazzi mu kyenyi ne tubulira omuntu ng'akuze fiki bino ebyenjiri byakubulira muntu ategedde nombulira amazima nti bw'oyenda ogenda kufa bobba ogenda kufa kana amateeka 10 getulina mu Bayibuli agamu getutambulirako nga enzikiriza ezimu buli nzikiriza gatambulirako naye amateeka omwana omuto emyezi ebitasobola kubanga agamanyi so ffe nga wonagambye nti ffe tuba tubatiza omuntu akuze ategedde kyagendamu nakkiriza kuba ne Mukama waffe Yesu ng'akyali muto tebamubatiza bamubatiza amaze kukula ng'ategedde Yokaana yamubatiza ne Yokaana na Yesu n'abatiza Yokaana nga bonna bantu bakulu so kati erifa ate mu nzikiza yaffe eri y'Abakatuliki oba enzikiza yaffe eyo ey'abakadde baffe gye twakuliramu nti tetwafunanga chance tubulira kigambo kya bulokozi batubatiza tuli bato netufunira omuntu adda wali ebigambo byenandibadde nziramu nga njatula obulokozi ne babinziriramu kati ekyo kyetubulamu mu Bakatuliki oba mu nzikiza ffe Bakatuliki nti omuntu gwe olina okwekkiririza obulokozi fika bontegedde ne mu Busiraamu kyemmanyi omuntu bw'azaalibwa n'akula bw'atuuka ekiseera n'atandika n'ategeera ng'agenda mu muzigiti otegere kyogoberera oyige eddiini byaffe bitandikirawo omwana alina okuyingirirawo muzikiti n'abaffe bw'azaalibwa nekimukuliramu naffe kyolaba ffe naffe tuba ne Sunday schools ez'enjawulo n'emisomo egy'abaana abato mu kyaki so girambika omwana Bibuli egamba nti kuliza omwana mukuba emusaanidde okukuliramu ne bw'aliba akaddiya talikola ki talirivaamu so twava mu Bakatuliki ne tujja tulokoka kyayangwira nnyo abasumba batusumba ate nga twakalokoka kubanga bwe twali tukkiriza Katonda ng'ekikyukamu kiri kimu kukkiriza Yesu n'olokoka yes lwaki enzikiriza eno eyaffe ey'obulokole okay kino zakagala okuyingiriramu wali wenagambye nti abantu mubamalako eddembe naye kale nti n'amakanisa gennyini we gali nti enzikiriza eno yo bweba esinza eddoboozi libeera waggulu omuntu n'abuuza nti abalokole bo tebasobola kusabako Mukama oba mu ddoboozi eriri wansiko lwaki bo balina kuwoggana bo bakiyita oba kuleekaana nti Mungu owaabwe yaali wala nnyo nti oba taleekaana tawulira lwaki amaloboozi mu nzikiriza eno gabeera waggulu ndowooza kansoke nkutereezeemu ate mmale nkubuuza nange ekibuuzo ekyokuleekaana nakyo okozesa lulimi lufu naye nga nkusonyiye nabawuliza kakati tekuba kuleekaana kubanga boga nti abalokole tuleekaana walaiseko mu tawuni yonna oba Masaka oba Kampala oba kitundu kyonna n'osanga bataddewo oba pepisi eranga kivulu kyayo oba abakaliyoki balanga oba abasamize balanga oba Buddu egenda kusamba ne tawuni ekwata omuliro abantu ne bakwata ne side naye ng'ate ebintu oluusi bakola kati nga bannaffe abamu baba bagenda kukola bintu byesitaza abantu kukunama kukola ki neno laba nga bakoze noise ennene kati boga nti omulokole bw'aba asinza aleekaana olimi balukyamu kubanga eggwanga lyaffe lyetuwangaliramu oba eggwanga lyaffe mwe tuli twagala okubaza mu kulembeza waffe President Museveni ne bonna bekikwatako okukkiriza era njala obebaza nga tunudde ne mu kamera mwebale kutukkiriza okusinza Katonda mu ddembe kubanga ffe tusinza Katonda abantu bawona bwe tusinza Katonda abalina emizimu gibavaako bwe tusinza Katonda abantu
basumululwa mu ndwadde zaabwe. Kati bw'oŋŋamba nti omulokola aleekaana fiiki oba kale muliza mulafinaga nti omulokola aleekaana, nyinza obutamwegattako lwa nsonga eddoboozi lyonna naye obanga ogenze ewantu ewalala wonna awali ebifo ebisanyukirwamu era ssebo owulira nga sawuti ziyitamu, naye nga sawuti eziyitamu oluusi n'ebigambo ebifuluma shafiiki tibyandibadde birungi kuyingira matu g'abantu. Naye ate omuntu bw'awulira ate ng'eddoboozi eriva mu kamwa k'abantu, ddoboozi lisinza Katonda gaa nti abantu bamuleekaanira, nze nandowooza nti ekyo kifo era tukikyuseemu, tetuddamu kikozesa kuba eggwanga lyaffe erikuze n'ensi yaffe ekuze. Bagambe nti abalokole we babeera oba mu njogera ennaku zino kyemuyita vibe wabeerawo vibe kuba banaffe twabeera eri n'amanya nti kati wali nze we naviira mu ekereziya twali tukuba ngoma naye kati ne bannaffe abakatuliki batandise okukuba keyboard, batandise okukuba zikurusedi ez'amaanyi era eyo bukalango bw'ogendako ebukalango basula bakola novernight ne bazikola. So batandise otwegattako, njagala okubeebaza olaba n'abasiraamu mwatandise otwegattako tuba tubulira enjiri wali nammwe mujja ne mubulira enjiri. Kati omuntu awuliriza bw'abanga ayitawo kyandibadde kirungi n'awuliriza ebintu ng'ebyo n'asanga musiraamu n'omulokole kwe bandiise kale muyinza okuyita ng'okuwakana, naye tuba tuli mu kubuulira kigambo kya Katonda. Abantu bandibadde beetaga kuwulira bigambo bwe bityo mu nsi eno eyakyama, ensi evudde ku mulamwa, ng'osanga omukyala nga ayambala bya musajja ng'omusajja ayambala bya mukyala, nosanga omusajja nga asize emimwa. So kati bwe tuva ffe ntugamba nti katuyimuse eddoboozi lyaffe okukyusa emitima gy'abantu abo ababula, kubanga Bayibuli egera ku Sodoma ne Gomora abantu batandika mpola kuyita bute, batandika mpola kati omulembe gw'ebisiyaga gwajja ffe abalokole ffe tugamba nti ebisiyaga ffe tubivumirira. Era twebaza Mukama n'omukulembeze waffe naye avumirira ebisiyaga. So era etteeka yali sayininga eri bigoba wano era ensonga lwaki tugenda mu mwaloza n'akalulu abamu kubanga ekimu ku byakola byebyo. So n'akulembeze abalala abajja n'abalijja, ndowooza eggwanga lyaffe Uganda freedom of worship oba eddembe ly'okusinza buli mukulembeze bw'anajja n'alisosowaza ojja kulaba nga n'abantu si bazibu okukulembera. Fiiki nno n'abantu si bakukulembera mu society nga tebalina nzikiriza yonna, nawe era okimanyi tebali mu ddiini yonna kyoyita eddiini kale nzikiriza ng'omutalina nzikiriza yonna gyakkirizamu aba muzibu wa kufuga. Yes, katusembeyo nakano maybe tunayongera okalambulula wali eri nga mu kitundu kyaffe ekirala ngoze ne Bayibuli nti lwaki ffeeno tumanyi nti Bayibuli eri emu naye twesanga nga abakatuliki balina eyaabwe nammwe muyina eyammwe, simanyi oba n'enzikiriza endala nazo ziyina eyaayo. Kino kyava ku ki? Bayibuli zino zaava ku ki okwawukana? Ne message ndowooza si emu ate nga ffe twali tumanyi nti Bayibuli eri emu. Bayibuli eri emu ne tuna kye tuyita okubikkulirwa nga fiki bakala ku makya ne bagamba nti emmotoka eyo, kati nze ndi muvuzi wa mmotoka, emmotoka zijja ziriko capacity zitikka ne bagamba nti emmoloka kanta etikka tani 2 n'ekitundu, ne bwe yatuuka eno mu Afirika tugitikka tani 8 ku 9. Yanoza ne mu kaadi kibaamu tekiba bakikulaga wali kati gundi zalina okutikka, naye ffe tusussaamu. Kakati olwaleero ffe bwe tuba tusoma Bayibuli abalokole enjawulo kuba naffe bali njala kudda ku kinti Bayibuli eri emu, ekigambo kya Katonda kiri kimu naye abavunuze b'enjawulo. Era ne Kulani yava mu Bayibuli sebo bwe tunajja n'ebyawandiiko tujja kubyogerako. Kulani yava mu Bayibuli kubeera bwe twabeeranga eri mu bakatuliki faza yamala okutuyigiza n'agamba nti ebyo muwulidde ebigambo bitukuvu, ne tugamba nti Katonda yeebale, n'agamba nti ekyo ekigambo kye tuwulidde kikulu nnyo era ky'amazima ddala, era ku ebyo bye muwulidde bye bituviirako n'okukola ki n'okulokoka. Kitegeeza nti ekigambo ekyokulokoka kiri mu Bayibuli, kiri mu Vanjiri, naye enzikiriza oluusi zikyusakyusa mu mbeera y'okubanga zirambula ebyawandiikibwa. Kyova olaba ffe mu kanisa tukkiriza buli muntu okujja ne Bayibuli, era tukubiriza buli muntu yenna n'abalokola abandaba mu Bayibuli etugamba tunda waakiri kyolina ogule ekitala, etulagira tutunde kye tulina tugule ki
ekitala olina okuba ne Bayibuli ekigambo kya Katonda ne bakisoma nawe n'okyesoma n'omanya amazima ge bakusomera. So bwe twabeeranga eri mu ekereziya w'Omukama batusomeranga busomezi naye nga Bayibuli yeemu okubikulira kwe kwenjawulo. Naye wano omujja mu kkanisa nti naawe olina okubikkula n'osoma naye awo omusumba temwesanga oli azze ne Bayibuli ey'enjawulo nga ekitabo ky'omugamba okubikkula n'olunyiriri oluusi ekiriwo kirala. Bayibuli eyaffe yeemu tetunafunamu nnyo bufere kubanga tulina organisation entuufu. Bayibuli waliwo Bayibuli y'Oluganda, buli lulimi lulina Bayibuli eyalwo. Batukolera Bayibuli ez'ennimi zonna. Twawukanako ate nga kubanafe abasiraamu nti Qur'ani eyogera lulimi lumu Luwalabu. Luwalabu eteyogera Luwalabu lwokka kubanga omuntu sawa musomera Bayibuli ya Luzungu nga tiyalusoma bw'anatula mu kanisa n'omusomera Oluzungu lwokka ajja kuvawo tategedde bulungi. So naye bw'ajja n'ey'Oluzungu n'ajja n'ey'Oluganda azironga zitubikudde verses ezimu n'ekitabo kye kimu. Fena bwe tusoma oddayo n'ewaka n'okola revision mu bigambo ebyo by'oyize mu kanisa n'oyongera okunywera n'okukkiriza Katonda. Yes. Kale katusuubire nti abavunula ebigambo bya Mukama waffe Yesu Kristo oba Mukama Katonda nti ate babivunula mu butuufu bw'okubivunula. Musumba nsaba osiibule ate ndowooza ebigambo tunabyongerako mu episode endala. Neyanziza nnyo neyanzege banaffe batuwuliriza n'abatulaba olw'omukisa guno gwe mutuwadde era mwenna abatulaba twagala obbasabira ekisa kya Katonda omukono gwa Mukama ogw'amaanyi buli muntu ampuliriza era ndaba nkusabira Mukama akulokole. Bw'oba wadde olina oli mulwadde Mukama wooli akusinkane, wadde olina ekikunyigiriza Mukama musaba akawungezi ka leero akusinkana awo wooli. Abali mawanga ag'enjawulo banaffe abagenda mu nsi okupakasa abagenda mu nsi ez'enjawulo Katonda waffe abatemera makubo egatali manyi nti yekka yasobola okukwata ku mutima gw'omuntu n'alokoka. Bayibuli etugamba nga bwe nabagambye mu kutandika nti omuntu akkiriza na mutima gwe n'ayatula n'akamwa ke okuweebwa obutuukirivu. So nsaba Mukama abanjagalire ekisa kya Mukama kibeeramu n'obulamu bwammwe. Nsigadde nze Musumba Ntale Kisakye Masaka Victoria Church ekitovu. Mukama awenye omukisa. Musumba totuwadde ku namba ya simu wayinza okubeerayo abali abandi agadde okulokoka abandi agadde okwegatta ku Victoria Church abali abalinayo abaana baagala bateeka mu Sunday school abalinayo ebizibu ebyenjawulo kubasabirako. Namba z'essimu zaffe kansooke mbawe yange eri 0704 17 27 41. MTN eri 0788 47 64 2. Yes. Kale nyongera okujjukiza nti ebigambo biba bya muntu Ssekinnoomu nga bwe mumuleese wano ku Fiki Media. Tebiba byange Fiki ng'omuntu oba Fiki Media nga company wabula biba bya muntu Ssekinnoomu. Nkakasa gwe eyatandise naffe ofunyemu ekyokuyiga olina kyotegedde obadde olina nkakasa nti ebimu ku bibuuzo byembuzizza Musumba oyinza okuba nga naawe obadde obyebuuza naye nga tolina kuddibwamu. Nkakasa nti answers ozifunye. Aweetaage wala okulambulula oyinza okunteera mu comment section awo Musumba bw'aliba akomyewo wano n'abeera nga atandikira ku bibuuzo byammwe ne mbyongeramu ebyo bye ndiba mubuuzizza mu episode eyo. Tujja mweyongeza nga bw'atugambye wano nga zine Bayibuli okubeera nga atangaaza oba oliawo ku nsonga ezimu ate twongere okunnyonnyoka ddala ekintu kino. Nsaba abantu bagambe nti onkwatiriza bukwatiriza mbadde nyina gye ndagano nnyimiriza n'oteeka mu interviews zino naye olwo tujja kujja twetegese bassebo ne bannyabo. Yes. Okay. Kale nkwagaliza ekiseera ekirungi weyongera okulaba Fiki Media. Mukama omulungi akunjagalire. Subscribe bannange. Naffe tukyetaaga okubeera nga Musumba ayagala gavumenti naye ffe wano tetujja kulinda gavumenti kutuyamba. Ffe wano ekintu ekyaffe tujja kukyekwatiramu. So nsaba
munyige awali akagambo join, bwokanyigamu kagenda kutwala ku dialogue box wosobola okufuukira member. Bw'onooba ofuuse member bingi byojja okusobola okulaba eni abalala bye sibawa kulaba oba oli awo gwasooka okubiraba then abalala ne basooka ne balyoka babiraba. So nsaba mufuuke ba member musobole okuwagira Tefik Media. Bana emirimu gino nno tuteekamu bingi, tuteekamu ssente nnyingi, tuteekamu obudde, tuteekamu bingi okulaba nga tukutuukako gwawo ku screen wokola ki wotulabira. So bwoba otusapooti nze tusanyuka nnyo ate ne kampuni ag'enjawulo bannange muveeyo mubeere ng'ekintu kino mukiteekamuko akasente. Emirimu gino gyanguwemukko kubanga tuteekamu nnyo ekintu tusobole okubeera nga tukitambuza. Abazadde bannaaye kano ntanda ngibasibiridde wadde abaana bakyali ku ssomero, naye twongere okulaba nga abaana tubakuliza mu ddiini babeere nga bagamba nti suula omuggo oyonoona omwana. So abaana baffe twongere okubeera nga tubakuliza mu ddiini babe nga bakula bayinamu batugamba tutya nti mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera. So omwana tajja kubeera n'amagezi bw'abanga tatitte. Bayibuli etugamba nti ojjukiranga omutonzi wo mu biro by'obuvubuka bwo ng'ennaku embi tezinnakujjira. So ndowooza ekyo kye tujja otandikirako ku mulundi ogujja mbabulire ennaku embi ze zitya era kiki ekirungi ekiri mu kujjukira omutonzi mu biro by'obuvubuka. Ndowooza muwulidde bulungi, mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera. Kale mubeere bulungi, mweraba.